Mozei Mokibeeze kiyo myaka 75 mutuzi w'ekira ku kyalo kito yasibidula abantu bagamba nti bafiira baludde nga begabanya ettaka liriweza kuyika 15 ategeezezza nti ettaka lino linako ebyapa n'olumu batuuka n'okumuwamba ne bamubuzaawo ono gwe tusanze maka gasange ku kyalo kito ekira agamba nti bituuse obulamu bwe buli matigolo afere abegabanya ettaka lye okumulondoolanga ekulaakulanya ettaka lyange nga baleeta ab'embigo lusinga badumire okuva gguleyo abapoliisi banene gguleyo nga basindika zipatro ategeezezza nti batuuse n'okumusiba mu dduuku lwa poliisi emirundi egisoba mu 5 nga bamulanko balemesa kwegabanya ttaka mu kibi mu nnaku ennya tuzina okwebuuza ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu nga bano batulugunyira abantu ku ttaka ate nga tebalina biwandiiko wadde ez'empaabi nga bazitwala eyo mu kibuga nga bazitulako eyo bo bwe baagala okumpa waabira ezaabwe bano bafunawo referensi yokka abagenda bageta fayiro zaabwe eyo nga bakunkwatako ntwala mu kkooti oluvannyuma lulamuza ettaka niriweza kuyika 15 ngaliko polisi ez'enjawulo agamba nti alina ennyumba ku ttaka lino kyokka abantu bano basindika bakifeese ne bazikoona awatali kiwagiro kya kkooti ettaka lye mutusanze bazimbako amayumba ku kifuba ategeezza nti abantu amu bano balina abanene mu gavumenti bebakolagana nabo okumutwalako ettaka lye basenda bebasiba esengenge alenga yateekamu sente basiba sengenge basiba akatimba ku ttaka lyange nga babanza okuliika kungobako abamu banza okugisendako ye munnabateeka muzimu kibi nga ibana mazika byatangaziza ku nsonga z'ettaka ly'omuntu we n'akkiriza nti kkooti yali agoba fayiro z'abantu bane baali batutte mu kkooti agamba nti omuntu ettaka lino lirye kuba ebiwandiiko byonna birina neewuunya abaagala okulyeza bamukwata bamukidinapinga waliwo bamukwata ne bamugulako omusango waliwo fayiro ndoza yali CRB 409 nga ya 2018 naye ate ekyewuunyisa ate abaali bacomplaininga badduka tebalabikako ye Kayondo Juma wayogerwako batuukiddwako olwokumalesemo aliko byalambuludde omuntu kyangu nnyo okuba n'ekyapa naye kiri nti ekyapa oba okijjeewa naye wenyini osobola okuba n'ekyapa kati buteefu bagamba nti bamutiisatiisa bamuwamba bamukola ki ettaka lyayogerako ebimanyi kuba mukibi ettaka ku bantu bangi. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.